Ensi yonna ng'ekyewuunya Gen. Museveni engeri gy'addukanyamu eggwanga n'engeri gy'agunnomola agafu ku bantu abatategeerekeka, era nga ndowooza y'ensonga lwaki ba RDC n'abamyuka baabwe buli kaseera aba aleeta abapya era abeera abongerako omuwendo, disitulikiti zikutulwamu empya ne zimirukawo entakera, nga beerimbika oba Gen. Museveni nga agezaako okulaga nti ayagala okutuusa obuweereza ku bantu, naye ate nga abantu bakaaba tewaliwo buweereza bubatuukako, so nga ate ssente z'omuwi w'omusolo zigenduka nnyingi nnyo mu kubeera nga basasula abantu abo Gen. Museveni baateekawo nga ba-advisors be, abawabuzi be, ba RDC n'abamyuka baabwe mu mbeera efaanaganako bwetyo. Munnange Miriam Matembe y'omu ku abo abavuddeyo okwewuunya nga bagamba bannange kati ne Kenzo naye ne mukyala we Nyamutooro bwe batyo balina emirimu eminene nnyo gye wali badde oyita senior government jobs, n'agamba nti oyo nonsense yennyini. So nga ate munnange Nyamutooro ye akakasa era awadde ensonga ze lwaki omwami we agwanidde okubeera nga afuna omulimu guno ogw'obuwabuzi bw'omufuzi w'eggwanga. Kakati Matembe era nga ono omukyala gwe tumanyi obulungi nnyo nga Miria Lukoza Koburunga Matembe alaze okwewuunya okw'amaanyi ng'amawulire gamaze okubeera nga mugwa mu matu nti Eddy Kenzo gwe tumanyi obulungi nga omusajja omufuntuzi w'emiziki, naye kati presidential advisor muwabuzi wa Gen. Museveni, era wano wasinzidde okubeera nga ayogera ku Gen. Museveni abantu abalala babadde ng'ajja awa emirimu okuli mukyala wa Eddy Kenzo, Fiona Nyamutooro, ono nga alina ekifo ekinene ekyobwa minisita kye baamuwa 2024 okukozesa n'abayimbi abalala nga Catherine Kusaasira, full figure ye namuyita big figure. Matembe era bw'atyo yakubye omulanga era nga bulijjo ogwa gender equality, omwenkanonkano. Yagambye nti kyenje mpulire nti Eddy Kenzo kakati essaawa eno senior presidential advisor. N'agamba nti bannange nze simanyangako mu ngeri gye bawa abantu mirimu gifaanaganako bwe giti egy'amaanyi mu bifo eby'amaanyi nga tebakolanko kintu kyonna mu field eyo, tebalina experience. Naye tukimanyi bulungi nnyo Gen. Museveni teyeetaaga kuwabulibwa nti bonna baateekawo ba advisors be n'okumusisinkana tebasisinkananga nako. Abamu bafuna bufunyi ssente bwe batyo, naye okumusisinkana abawa buwi, abamu ndowooza ndokamuteera awo nti no. Matembe agamba nti abantu balina okubeera nga bapromotingibwa oba basoomoosibwa nga bakolera eddala okuva wansi okutuuka ku top. Naye osanga Eddy Kenzo nga presidential advisor, mukyala we nga minister, n'agamba nti ono nonsense yennyini. Nonsense ono agenda maaso mu ggwanga lino, muganda wange yeewuunyisa. Mujjukira bulungi nnyo big figure, ategeeza full figure. Mujjukira bulungi nnyo big figure. Mujjukira omuntu ayitibwa Catherine Kusaasira ne figure. Bano bonna munnange baabawa okubeera nga babeera ba presidential assistants 2019. Kakati era bw'atyo n'ategeeza nti Gen. Museveni ono agonnomola agafo ku bantu okubeera ba senior presidential advisor nga bafuna amamotoka ag'ebbeeyi. Jjukira nti kati abawadde omulimu balina okufunirako amamotoka, ne bafunirako ne resources endala zonna. Kati munnange nga bali awo mu kubeera nga bafuna omusimbi n'ebirala ebijjirako, ate
ate nga tebana kye bakola mu bifo bye bawadde eby'empewo eby'okuyitibwa ba presidential advisors nga yeebuuza bafuna byaki. Jjukira eggwanga lino kati gwe Munnayuganda awuliriza agamba ye nabo baba webalyeko muganda wange. Juzi nalaba essomero awo bali aliwo Northern Uganda eyo, ssomero ddene oli yaliteeka ku mutimbagano nga lyonna lya ssubi, kati nga bazimbye oguntu gulinga ku bbaasi enkondo za miti, mulimu blackboards 2, tewaliwo kisenge kisalamu okwawula ekibiina, balina bbulooka kwe batuula ng'entebe, era ng'abaana baazisomba baaziteekawo baazikuba mu budongo, buli mwana ndowooza ajja ne bbulooka emu okuva ewaabwe. Bwe batuuka mu kiraasi ne balondayo bbulooka ne bazituulako, kati okwewala okubeera nti zibeera awo oba okwera kiraasi, kati buli mwana ndowooza asitula ye n'agiteeka bali ne bazipanga. Kati weewuunya abaana abato okusinziira ku bbulooka ezo nga bwe twazirabye obungi bwazo, bayimireyo bwati waggulu okubeera nga bazipangulula, ekyo nakyo ne kibeeraawo. Naye kati omusimbi ogwo muganda wange gwe yeebuuza nti papa we nabo balye sente ezo, bagamba kamukamu gwe muganda, singa zaali zikuŋŋaanyizibwa mpola mpola n'abalala ze babawa be tutategeera, ba RDC ba RCC n'abalala n'abamyuka baabwe, zonna ne bazigattagatta bwe bati, ate zisobola okukola omulimu ogw'amaanyi mu nkulaakulana ewalala singa buli kintu kyonna kiba kikolebwa mu butuufu bwakyo. Fiona Nyamutooro Matembe gwalaba nti essaawa eno akola ku sipiidi eyayiriyiri mu byobufuzi, essaawa eno akola nga National Female Youth Member of Parliament, yaweebwa omulimu nga Minister of State for Minerals mu Ministry eya Energy and Minerals Development, omulimu gwe yafuna okuva mu mwezi ogwokusatu 2024. Eddie Kenzo gwe tumanyi obulungi, omusajja omufuutuzi w'emiziki era ng'alina obuwagizi obw'abantu abanyumira ennyimba ze bangi nnyo. Ono munnange yaweereddwa oba Senior Presidential Advisor on Creatives, era nga Gen. Museveni yagumuwadde mu mwezi guno ogw'omunaana nga 21. Wabula munnange ye State Minister for Energy and Mineral Development Fiona Nyamutooro ye awaanye bbaawe n'amutendereza n'agamba nti bbaawe Edrisa Musuuza bwe tumanyika Eddie Kenzo asaanidde ekifo kino munnange ekyoba Senior Presidential Advisor on Creatives, akisaanidde, kimugwanidde okubeera nga kimuweebwa. Kusinziira ku Nyamutooro agamba nti embeera za bbaawe musajja mukozi nnyo ate mumalirivu, alemera nnyo ku kintu kino, kimufuula okubeera nga munnange ekifo kino akigwanira. Yategeeza n'agamba nti bba wange ekifo kino munnange kimugwanidde for sure, kubanga musajja mukozi nnyo, akulembeza nnyo abantu abala okusingayo okwekulembeza. Tusabe Katonda nti akole omulimu omulungi nga bulijjo bwakola. Nyamutooro awaana laavu mweri nnyingi nnyo, era bw'ati munnange Nyamutooro Minisita yatutegeezezza nti omulimu guno Kenzo yagufunye kubanga munnange alina abantu abalungi bangi nnyo mu bulamu bwe abamwetolodde okuli ne ye nga Nyamutooro. Yes. Akati nti inagamba a great wife, omalirivu okufumba. Ebigambo bye nayagadde nze nga nze bye tuba twogera ku nsonga z'abaagalana abafumba ababiri, a great wife, kubanga abakazi bangi bali mu bufumbo naye si bamalirivu. Naye ono mumalirivu okubeera great wife. Kakati munnange biri ebyekifo Gen. Museveni ate ye nga atawabulwa okugenda muwabula ki muganda wange, kuba yatugamba nti ye alina tugamba NRM ne ye NRM yagamba NRM yesalawo buli kimu wano mu ggwanga, n'okutuusa okutegeeza nga NRM yesalawo ani afa ani asigala nga mulamu. Kakati awo nze basina nnyo kyenyongerako. Kakati bw'atyo yakakasiza n'agamba nti omukwano gwabwe kwegamba gweyinza okubanga gweyinza okwogerako nga
craziest ever kwegamba omukwano ogw'ekiralu ogulimu ogw'abantu abakyajinze abalina laavu emansuka ennyo newankubadde bali bize nnyo kubanga ye Namutooro aba akomawo eka oba aba avaayo eka aba akomawo nga Kenzo ate afuluma ate aba ye afuluma nga Kenzo ayingira. Awo ne neebuuza wayasaanyuuka ddi bajuzi nalaba akatambi nga Namutooro ali mu kusaavinga byakunywa nga alien skin akyaddeyo. Ndowooza oba bakeere wamuuko nga waayingira noono afuluma ne basooka ate katanyonyodde nti beeyisiza mu mulyango ng'ono afuluma ono ayingira oba nti amala ttuukaka ne basooka baluwaluwamu kaawo. Ndowooza n'agenda ndowooza kyaba ategeeza kubanga bw'ogamba nti noono aba afuluma nga nze nyingira mba nyingira nga ye afuluma kitegeeza ate omwana baba bamuzaala ddi. Anyway, ebyo tyannyonnyodde bulungi naye nga nabyo twagala tubimanye kubanga tugambye nti laavu yaabwe relationship yaabwe craziest ever ng'aginnyonnyola nti kegamba gy'oyinza okwogerako nga erimu emansuka kaŋŋambe eri mu bugombe. Nze nga nze Uganda Atalagi sirinawo kabi ke mbaagaliza ng'abaagalana ababiri mu bufumbo bwabwe. Mukama Katonda buteekemu baraka.